ekibanja ekiriko enkaayana kisangibwa ku Prode 15 Bloka 256 nga kya desimulu 5 kumpi ne hoteri ya Spikizoti Munyonyo kiri ku ttaka lya Kabaka Buganda Land Board ekivunaanyizibwako okusinziira kwa Abraham Luzimbaze Wata nga Katikkiro wa Namasole Mbadalira Ndibalekiro okuna ekibanja kino kivunaanyizibwako Namasole era yakisikira era nga njagala kugamba nti wano Namasole waaba n'abantu be gye baba bavudde bakuŋŋaanira wabawummuliza abatasobola kusula mu lubiri ate n'aba n'abakozi mu lubiri abatasobola ziikibwa mu lubiri era abadde abaziika wano era nga alina obuvunaanyizibwa ku bantu bonna ababeerawo. Luzi ategeeza nga ekitongole kya Buganda Land Board bwe kyakozesa olukujjukujju ne kiwa Omulangira Namugala liizi ku kibanja kino so nga Namasole amaze ebbanga yakivunaanyizibwako. Mugala yeekobaana ne omukulu w'essiga ly'Engabi nga bagamba nti kuno Namasole yali abakkiriza okujjawo abafuba era n'ekibanja yakibawa ekintu ekitali kituufu. Ono atulaza amalala agaziikira okusobola okugoba Namasole mu kifo kino nga n'abadde baleese ebiteeberezebwa kuba ebizimbisibwa. Naye David Lubega Mutunzi omukulu w'essiga nga yeegase n'Omulangira Namugala bajja ne bagasimula mu kiro nga tebamwebuuzizaako ne basiibula ebisigalira eyo oba oli awo Namasole gy'ataamanya ne wasigalawo bano boolabye babiri. Ono annyonnyodde ng'ensonga za Namasole bwe zitwala mu kakiiko ka Ssaabasajja akagonjoola enkaayana z'ettaka akulirwa Ssaabawolereza wa Buganda Christopher Bwanika. Era tukowoola abo bonna bekikwatako naddala ow'ekitiibwa Chris Bwanika ate ne Jeno wa Buganda nti ensonga zino ziri mu maaso go naye bayisizza olugaayo mu kakiiko ko. Bwanika ategeeza ng'ensonga z'ekibanja kino zabatuukako era nga bazirondoola nga bakuwa ensala yaabwe nga 16 omwezi guno. Era ne Namasole twawuliriza ensonga ze ne tuwuliriza ab'ekika eky'Engabi Ensamba abalanzi n'abantu abalala bekikwatibwako tukyagenda mu maaso n'olwekyo kyoyogerako ekibaddewo tetunnakitegeera tetunnafuna kumanya kibaddewo naye katwongere okukigoberera tunoonyereze. Omulangira Mukabya Henry nga yayogeredde Omulangira Namugala si kya Namasole n'alumiriza Abraham Luzze ku kitunda mu lukujjukujju. Ate Luzze yalitunda mu bukujjukujju alina pressure ey'abantu be baatunza kuba ettaka ly'ekibanja kyali kyamulangira. Ate Dennis Bugayo omwogezi wa Buganda Land Board ategeeza nti ekibanja kino kyamulangira Namugala. Naye twafuna abantu omwami Ntale yagamba nti yakigula naye nze agamba nti yakigula tamanyiddwa Mulangira Namugala n'atuukirira Buganda Land Board yakiguze tumutegeeza nti toyinza kugula kitundu ekyo togenze kwa Mulangira Namugala. David Sikayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.